bulungi nyabo mugamba mutya alhamdulillah bulamu bulungi tutambuza tukola buli kye tusobola okukola buli ekiri mu mikono gyaffe tusobola okukola tukikola tubadde tumayibwa Hon Bobi ebya music soka n'obiwumuzaamu ko omuyimbi n'osooka n'okuwumutamu nedda ekyo kiba kunyooma mulimo guno omulimu professional job nga bw'olaba emirala lwaki tokibuuza mukulu wange Honorable Segona nti lwaki bwafuuka member of parliament amateeka wasigala okyagenda mu kooti naguno omulimu ng'emirimu emirala bonna bw'aba musawo n'ayingira parliament era asigala ajjanjaba abantu this is my job gyenina okwenyumirizaamu neme kulowooza nti olw'okuba nfuuse member of parliament kyekisinga actually si kyekisinga guno omulimu gw'oba okola okutuuka ku ebyo byonna gwe guba gusinga kuba yeba foundation eyakukuza engeri gy'oli nti nova kusinda ekyanoopo wiiki ewedde abantu baba ne babika Honorable Segiri yali atya era embeera etya embeera ye si nnungi naye tulina essuubi nti ajja kutereera kuba omuntu obulwadde bulumidde ebbanga ddene andi bw'omutunulira amaanyi gamuggwamu n'aba munafu nnyo n'akola ki yeetaaga ssaala kyensobola okugamba abantu beetaaga okwongera omusabira naffe nga bwe tumusabira situmanyi bulamu bwe Katonda bw'anaabukola naye nga yeetaaga essaala twogera ku banno mwatuuse kukula congratulations Bobi Wine ali mu Oscars mwatuuka nti oyogera ki weno movie yateereddwa mu Oscars eyo movie ddoboozi lya bannayuganda kuba sinzanye naye reality it's a documentary yalaga ebyalingawo so bw'ebanga etuuse ne ku ddaala ya Oscar Awards tegeeza ensi yonna egenda kulaba ki ekyapening e Uganda it's an achievement to the oppressed Ugandans. awo wenyini olabwe mutugo kiyinza okubuuza eno ensonga over the weekend neno wiiki enyini abayimbi baavudde ne bagenda ku ttaka lyammwe ery'obusa ne bateekawo sementi bo baagala zimbawo Eddwaliro ekikola kye baakoze okyogerako ki ettaka si lyaffe ettaka lya muntu ne famire Robert Kyagulanyi lyeyafuna edda buba butamanya na bwongo kumanya omanyi buli muntu alina omulimu gwe bamutuma omanyi bw'olya ssente za mwai mu 7 zirina bye zikutuma ebyenjawulo abamu zibajjako ne bawunga abalala balowooza nti bwe naakola bwe ntwe nja okufunamu so omuntu gw'otaba musolo mubanja otya Eddwaliro ekirala ffenna tulina emirimu gye tukola egy'enjawulo gwe kiki kyokoze nga tonnabuuza muntu mulala nti akoze eki so bw'oddira gavumenti n'ogijjako obuvunaanyizibwa bwayo n'obuzza ku muntu kitegeeza oba olaze nti gavumenti yo gy'owagira nfu kyova olaba nga essuubi likuweddemu kati olibanja muntu sekinoomu butamanya na bugwagwa bw'abantu abamu okutuuka ku ekyo bugwagwa kuba sina kulinnyirira ddembe ekintu kyonna oba onakikola osooka kulowooza naye bw'olaba omuntu akoze ekintu bwe kityo obwongo bwe bubaako ekikyamu era singa abadde mu nsi eŋŋunjufu butabika abadde afunye kasitoma omupya ebyenjogedde mbyogedde kati gwe bivunule nga bw'oyagala tutunulire awo wenyini gravity yatwala ebisawa semiti enkeera twamulaba agenze actually I don't want to discuss people naddala mu mbeera eno gye tulimu anyamba ki saagala kudisikasinga mbuuzayo ebibuuzo ebirala n'ebibuuzo by'okudisikasinga abantu b'endowooza ez'enjawulo tutamanyi mu state gy'ombabulizaamu oba bali okko oba beetaaga kuyamba ate nange ntandika obadisikaasingako oba olina engeri gyonsizaamu nno nze ng'omubaka w'abantu omubaka w'abantu alimu ku bantu abadde mu bizinesi eno olina n'omuyimbi Rema Namakula abayimbi ekintu kya copyright kye balwanira oyinza kyogerako kyandi what should be done so that they get their own rights and we are the people behind that ffe tuli mu copyright kyobola nga muganda waffe Yudamani yaleeta etteeka eri leero mu palamenti wataba nkyukakyuka era ngenda kubuuza gavumenti wa weerituusiza kuba balemwa okudda ku muntu gwe balina oddibanja ate ne badda ku bantu abalala n'otunula nti muli banje mu 7 era okutuuka yeeyo nga tonayogera kintu kyonna wantusegase omwami mu 7 copyright yaffe eriwa obadde mu bukulembeze emyaka 4 abayimbi naye wayimbako copyright eriwa so fe omulimu gwaffe situjja kuba emotional tujja kuba taken by some state events tujja kulaba ntulegislatinga tukonvinsinga ne bannaffe abaka ba parliament abalala copyright lefulume tulabe nti omuntu ali creative kuba nange ndi omu ku beneficiaries tukoze waka mungi gwe nina okufunako tulabeke nti tusobola okutaasa industry yaffe kati n'abalijja nga tumaliriza twandiyagadde okubuuzako kino ekibuuzo abayimbi oba abantu bonna they take Bobi Wine to be a business is Bobi Wine a business nti wona omuvuma nayogera kino you going to get money yeah to them it's a business to them kubanga tulabye abantu bangi nnyo abagaggawadde omanyi gavumenti eno terina approach ya approach mfo ky'oku approachinga ekizibu lwaki Bobi Wine essaawa eno w'amaanyi
lwaki bannayuganda bamufolowinga nti kulwa mu bukulembeze bantu butafuna services mpo kyokukula ku nsonga ezo nti akamve ku bukulembeze mbuleke abalala bajje bakulembere kankole services abantu bafune ate gwogamba kantakinge the person of Bobi Wine not really. Bobi Wine si yandyetaaze okubeera mu bintu bino olw'ensonga was a youth enjoying his life ng'anyumirwa buli lwayagala kati obulamu bwe buli cornered somewhere ne bwayambala ku mpale nnyimpi era obawulira kati wuuyo ali mu struggle kati ayambadde empale nnyimpi so abamu bo bagikoze nga business era agenda n'ategeeza mwami Museveni kuba gwagamba kaddiye timunnange nze Kyagulanyi nja muvuma abantu bajja mukyawa at the end of the day buli akigezezzaako omuliro gumwokyezza n'asiriira niye munnange tetuyiga ensobi oli gyakoze n'omulala gyaddamu n'omulala gyaddamu oli ne bwagenda ne bamulanga asidi amwokya gwerayo n'omulala era ajja olw'embwera y'obwavu olwa desperese n'olw'enkwe z'abaganda baffe abantu bakoole mu kivu kya Rema Namakula kagabiri musatu ya 23 February omuyimbi ayimbye ennyimba nnyingi abadde muyimbi mulungi for quite over a long time tukoze production ennungi show zaffe muzimanyi bwe zitera okuba tewali kubuusa tewali yadde excuse mujje mubagire muzimbe mu mwana wammwe yennyini nnyini kuba n'abanyonyodde ensente zivaamu tuzigenda kukolako ku bintu ebyenjawulo nga charity organization through Banyabo Foundation so mujje muwagire mujje munyumirwe yadde tuba mu nnaku naye oluusi tumwenyamu ne tudigidamu kubanga kijesuubire okkawulire tulina tugaaka twesanyuseemu tuddeyo ate ennaku yaffe tusange ewaka so mbasaba mujje n'ab'e Masaka ku Sande nga 25 Masaka yewaffe ate naye yewaabwe kuba azaalibwa mu Nnyenda awo so tusuubira nti abantu beewaabwe bagenda muwagira nnyo ab'ewaffe kyo bbiri zokka zitugenda okukola kyakyeyongera but of top quality. Thank you.